Kakati omukyalo oyo amaze n'omwana w'emyaka 13. Emyaka 13 omwana tamanyi taata we, omwana tamanyi kika kye. N'ekisinga okwewuunyisa nti ne maama w'omwana tamanyi gye bazaala taata w'omwana, tamanyi omusajja gy'ali, omusajja yamubulako. Omwana eno gy'akulidde ku bukojja, taata w'ono omukyala buli kaseera amubuuza ng'amugamba neggwe nnyabo, omwana gwe wazaala talina kika kye, kiki? Lwaki tunoonya ekika ky'omwana ono n'omutwala? Omwana abanja taata we. Kakati wuliriza. Nga sinakutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Ebiseera ebisinga kiba kirungi nnyo abakyala ne mugwa mu mukwano n'omuntu gw'osoose okutegeera. Bw'omanya nti oli wa kufuna lubuto mw'oyo omusajja, n'osooka n'obaako ebintu ebimu by'omumanyaako. N'omanya gye bamuzaala, n'omanya baganda be, n'omanya abantu be gye babeera, nti ne bw'aba akudduseeko baneewotandikira. Omukyala ono gwe mulaba muyita Grace. Grace yali akola mu bbaala we e Katwe mu mwaka gwa 2011. Wajja omusajja oba omuvubuka yali nga kasitoma nga bakasitoma abalala. Munnange nga batandika kweyagala nga beekwana. Bwe baavaamu ebyokwekwana nga batandika okwagalana, nga baagalana mu mukwano. Omusajja ng'atwala Grace ewuwe, bakoze omukwano gwabwe ng'abantu abakulu. Mu ebyo ebiseera Grace yali asula mu bbaala eyo nga gy'akola era nga gy'asula. Bwe yavaako just mu bbaala baagendako kuwa mulenzi ne beeyagalamukko ne bahavingamu good time ng'abaagalana. Munnange laba Grace wajja afuna olubuto ono omukyala n'ajja afuna olubuto. Mu kufuna olubuto omuvubuka bwe yategeera nti ono afunye olubuto ate omuwala akola mu bbaala yamuddukako. Teyalinda byakumuwasa, mulinga ndowooza gama seeteekera bano bakubi b'amabbaala. Omuvubuka n'adduka n'agenda. Omuvubuka n'amulekera olubuto nga lwa myezi 3. Mu bbaala mwe yali akola boosi we yamugoba n'amugamba, nze sigenda kukozesa ng'olina olubuto, noonya taata w'omwana oyo gy'oba obeera. Agenda okuddamu okuba ku ssimu z'omuvubuka oba z'omulenzi ng'essimu tezikyaliko. Kye yakola nga bamuwa transport ng'adda mu kyalo n'olubuto lwe. Bwe yatuuka mu kyalo bazadde be yabagamba ali lubuto. Lwali lwa myezi 3 ne bamugamba olubuto olwo lwaki tosigadde eyo n'ofumbirwa nannyini lubuto. N'abagamba, munnange omusajja yanfunyisizza olubuto sikyamulabako. Okuva bwe yakitegeera nti ndi lubuto teyaddamu nakwata masimu gange nakati simanyi gy'ali. Munnange ng'abeerawo ne bamuwa amagezi ne bamugamba naye lwaki olubuto toluggyaamu famire ye, lwaki olubuto toluggyaamu, olubuto nga lugenda kukubonyaabonya. Ono ye omukyala Grace yagamba, yadde sirina nnyo naye sigenda kuggyamu mwana wange kamuzaale. Era n'abeera n'olubuto lwe n'alulabirira mu mbeera gye yali asobola, olubuto n'aluzaala. Kati okuva mu 2011-2012 mpaka na kati taddangamu kuwuliza musajja yamufunyisa lubuto. Omwami we bamuyita Boogere, mwali muli awo Katwe, bamuyita Boogere. Nakati emyaka giweze 13 omwana gy'alina taddangamu kulaba ku taata wa mwana ono. Ab'ewaka bamuteeka ku pulecha bamugamba, neggwe nnyabo, omwana no gwe wazaala olubuto walujja mu bbanga, olubuto walujja ku ki? Omwana talina kika kye, talina bakojja be, talina bassenga be, tolina ade n'omuntu gw'omanyi ku ludda lwa taata w'omwana wo gwe wafuna bufunyi lubuto oleese eno mu kyalo. Noonya taata w'omwana. Kati bazadde b'ono omukyala Grace bamuteeka ku nninga anoonye taata w'omwana. Era mukazi wattu naye avuddeyo n'agamba, owange kanneekubira omulanga CEO ntambuliza ku njiri yange nsobole okufuna taata w'omwana ono. Boogere oba erinnya eddala ye Boogere, laba nno bwe ndyerabira, Boogere Moses, ya ono omukyala ndowooza bw'omulabako oba omumanyi bulungi nnyo. Omukyala ono agamba ye talina kiyitaaza ssente za musajja, oba omusajja alina oba talina. Kasita alaba ku taata we n'amanya ekika kye nti ekika kyange kiri wano. Bw'amanya ekika kye n'amanya gye bazaala taata we n'amanya taata we yaani, ebisigadde ne bwafa. Kuba kati ono omukyala agamba watuuse awulira obulamu bumuzitoweredde, takyasobola kubeera ku nsi bbanga ddene.
anaatera okufa. Tayagala afe ng'omwana we tamanyi kika kye gye kiri. Tayagala afe nga tamanyi omwana we bamuzaala wa. Okitegeera ekintu ekyo? Agamba gyonna yonna boogere gy'oli, oba olina ssente oba tolina, jangu olabe ku mwana wo. Naye abakyala kambabuulire, tewali kintu kisinze kuleetera bakazi buzibu ng'abantu kuzaala buzaazi baana. Abantu abakulu toyinza babuulira kyakkola, kubanga omuntu anaakuddukako n'ataakuddukeko tomutegeera, tomanya. Naye abakyala mubeere bagezi, mubeere balabufu. Bw'oba oli wa kweyambulira musajja, kale sooka omweyambulire omulundi ogusooka. Wabula mba muli baakugenda wala, tandika okubaako n'ebyomumanyaako. Mubuuzengayo ku bibuuzo. Mugamba akulage ku baganda be, akutwaleko ewaabwe, talina kwanjula, wabula asobola okukulagayokko. Omanye omuntu gw'oyingirira, obulamu bw'omuntu bw'oyingirira, bw'ofuna olubuto otandikira wa? Abavubuka b'ennaku zino tebakyalina buvunaanyizibwa. Bagenda kubafunyisa embuto babaddukeko. Abantu bangi basingo maatha, naye nga basingo maatha mweno mbeera. Sijja kunenya Grace, sijja kunenya muwala yenna ali eyo alinganga olaba ono Grace. Naye kino kankibabuulire, bw'omanyanga nti oyo omuntu omwagala ku mutima ku lo, olina okukola research ku muntu oyo. Olina okubaako ebintu by'omubuuza n'oyingira mu bulamu bwe obwa ddala. Olina okumanya baganda be nti ne bw'aba akudduseeko, osobola ogenda wa muganda we n'ogamba wange boogere yanziruseeko naye ndi lubuto, siina wa kutandikira. Bo bajja sobola okumukutuusaako. Ne kati akufunyisizza olubuto, tomanyi gy'ali, tomanyi gy'ako biki, oli awo, just oli awo. Okitegeera ekintu ekyo? So abakyala mwebeereremu, mugenda kubeera basingo maatha mpaka, mbabuulira, mpaka bwe munaaba temunnaba kwetereeza bulungi. So mukulu boogere yonna yonna gy'oli, olina okukimanya nti omukyala ono akunoonya, ayagala olabe omwana wo, yamuzaala, omwana gy'ali, omwana kati awezezza emyaka 13, omwana ayagala kulaba taata we. Ne famire y'ono omukyala bamuteeka ku puresha, bamugamba taata w'omwana ono lwaki tomunoonya n'otwala omwana mu kika kye? Kiki ennyo? Omwana ajjukira bw'afuna obuzibu, kaŋŋambe nti omwana afiiriddawo, tebasobola muzika ku bukojja. Mu buwangwa si bwe kibeera. Okitegeera? So ekyo kibeere kyakuyiga nnyo mu bakyala. Ebintu bino ebimu bye mbalaga mubijjengamu ebyokuyiga. Ensobi z'abalala ofune engeri gy'osobola ogigoolamu singa ekutuukako. Okitegeera ekintu ekyo? So mubeere so vigilant, mwegendereze. Si Michael Uganda YouTube channel kw'oli mwebeere nnyo okuba nti ate mugoberera, mubeere bulungi, mweraba.